era Bobi Wine atategeera gw'otategeera gw'otategeera bali kuli abasiyazi babakole bino. Please, should we profile you, report yeyo tugiweereze embassies? We put you on the spot. Yes, fe tubitegeera ebyo tugambe nti noono account ye yena amanya gege gano era munna Uganda akubiriza tukuganda profiling abakubiriza abantu abo okuttibwa Abali homophobic. Si kuba nti nno tukwatagana nabo ekitegeera olabe ekigenda okutuukako abalowooza nti President Museveni yayise etteeka ly'ebisiyaga kuba abaagala nnyo bannayuganda era bali abantu abakyawa nnyo. Please, okubeera awo omusajja abasirusiru babiri nga babeera mu kisenge awo ne beekola obusolosolo oba abakazi babiri, President tekimuggyako buyinza bwe. President w'eggwanga yamayindinga gwatwala ntebe. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange ebiseera bingi bangi bandyagadde okulaba nga byokola tebitambula wabula tekikumalamu maanyi kubanga oyinza osanga nga n'ebyabwe tebitambula nga bandyagadde mubeere kuleni emu. So togenda maaso nakuba nti omalibwamu maanyi ensonga eno n'eri abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel. Ndina omukulu Gabriel Crispus Buule ajagera maaso n'okuba nti ababuuzaako tugambe ebigambo. Tulaba ku mukutu guno manya gange nze Gabriel Buule okuva mu kitongole ky'amawulire wali ku Daily Monitor. Nsanyuse nataata okuddamu okubeerako nammwe waneeno. Kale tugenda direct mu nsonga olunaku olw'ejjo olwa Friday naku z'omwezi abadde lumu December omuliro gwagenze maaso n'okuba nti gukolera ku Twitter olwa speech His Excellency Bobi Wine yabadde nayo ku BBC olw'ebigambo ebimu n'engeri gy'abadde ansalingamu ebibuuzo n'ebibuuzo ebyabadde bimubuuzibwa okumenyeramu omulabi ate alabye speech eyo. Bobi Wine yabuuziddwa ekibuuzo ekyabadde kisookera ddala oluyimba lwe yayimba omwaka gwali gwa 2014 oluyimba olwali lukwata ku mukwano gw'ebikukujju. Oluyimba olwo we yagambira nti ye yali abikondeminga obanga abiwakanya n'agamba nti abali b'ebintu ebyo bagende maaso n'okuba nti basibibwa n'okukolebwako nga amateeka we gakola ki we galagira. Era oluyimba olwo lwamuleetera okubeera nga takkirizibwa kudda UK Home Office bagenda maaso n'okuba nti bamublocking obanga bamuteekako ekkoligo wabula oluvannyuma lwa bannamateeka be n'abantu abagwa mu koweri olumulwanirira yazeemu okukkirizibwa okuddayo. So munnamawulire wa BBC we yamubuuzizza Bobi Wine okusinzira njagala mu quoting enneme kwogera bigambo abitali right. Yagambye, I wrote the lyrics and sang them. I took responsibility. Certainly we grow and transform. I have always mentioned that I am a product of very many second chances. I want to be known for a leader that is respectful and inclusive of everybody. Osanga ka inclusive ke kasizo tabula banagamba nti yenga Bobi Wine ye yawandiika ebigambo ebyo era ye yabiyimba era atwala obuvunaanyizibwa bwabyo byonna. Wabula we yabuuziddwa nti oba yeetonda olw'ebyo bye yakola ansa gye yazeemu yagambye nti nno abantu tukula era ne tutransforminga ne tukyuka wannawali. N'agamba nti ebbanga lyonna yagala amanyibwe ng'omukulembeze aliwo nga ali respectful and inclusive of everybody nti awa ekitiibwa buli muntu era buli muntu ayagala abenga yenyigira mu mbeera we tujja okutandikira awo. Kakati tuli mu mbeera mu society y'abantu abakyamuukirira. Kakati gwe bw'okyamuukirira oyinza okunenya omuntu ku lw'ekintu ky'otateekeddwa mumunenyezaako obanga kyayogedde nga kiyamba ggwe. Kale ate abamu bakyamuukirira era ebintu ebyo bigenda still baleetera obuzibu byennyini bakola ki bye bakyamuukiriramu. Mu nsanvu waliwo omusajja bamuyitanga Henry Kissinger yali akulira foreign policy ya America. Henry ndowooza bamujjukira nnyo okubeera involved ye architect w'ebizibu ebimu nga Cold War, olutalo lw'e Vietnam n'ebirala ebijjako ng'ebyo. Era abantu abamusinga abawandiisi bazze bagamba nti Henry
yavaako ebizibu ensi byekola ki byeyimiriddeko. Henry yafudde olunaku lwa ekosajjo yafudde alina emyaka 10 ekitegeera. Ababi bawangaala nnyo naye ekyo tekijjaako nsi kuba nti n'ensi bintu byonna byesoma kukikwatagana ne foreign policy basoma Henry Kissinger n'abatamwagala bazze basoma Henry ebitabo bye basoma ne munnamawulire naakoze awandiise ng'oli international ng'owandiise ku foreign policy nga tomukwotinze oba nga tomukyazizzaako muganda wange tokoze mawulire ensi bwetyo bwefaanana. Kakati olw'olunaku Henry lwe yagamba nti ensi eno toyina kwogera abantu kye bateeke ebiseera ebisinga abantu betuwangala nabo baagala nnyo babuulira kye baagala okuwulira so si kye bateekeddwa okuwulira. Ebintu ebimu bikolebwa nga bikolebwa mu bukyamu for the benefits of the major good. Abantu abasinga bakole ki bafunemu ekitegeera. Kati Bobi Wine tomusuubira kugira kuddamu bibuuzo ku BBC biyamba gwe ekyannamukaaka oba ekyaddondo oba waffe empija kakati bw'obeera munnabyabufuzi oddamu ebibuuzo okusinziira ku environment y'abantu gy'olimu n'obuddi n'embeera gy'okola ki gy'olimu. Ky'oba olaba nti osobola okukwata ekibuuzo kimu n'okibuuza Museveni ng'ali ku UBC n'akiddamu bulala n'omubuuza ekibuuzo ng'oli ku NTV n'akiddamu bulala n'oleeta Al Jazeera n'akiddamu bulala n'oleeta Reuters n'akiddamu bulala. N'ekiseera nti ekibuuzo mu 86 Mwami Museveni bwali omubuuza nti n'abakulembeze abalwisa ku buyinza bakolebwe batya yandigaye nti bano babatuge naye kaakati essaawa ya leero bw'omubuuza ayinza okuwuuna emirundi ng'etaano n'akuzaamu kibuuzo kirala n'akulaga n'obulungi omukulembeze okulwa mu buyinza ekitegeera. Mu 86 bwe wali otuuza olukiiko lw'abantu abakalina akalulu akabbiddwa Museveni yali atuula ku layini esooka n'agamba tebuteekeddwa kubbibwa naye kati conference eyogera kubba obululu President Museveni tasobola kukola ki kugituulamu. Kati gwe kyolina okuyiga ku Bobi Wine is not an errand boy si kirenzirenzi nga mubeera eyo nti mubeera eyo ne mwogera ne mukalina ku mupiira gwa Premier League mu kibanda ekyewamu. Bobi Wine mukulembeze akeera n'asoma n'amanya ekiki ekimukuba n'ekitamukuba. Ebyo byonna ebibuuzo Bobi Wine yabizzeemu tebimuli presentinga naye yabizzeemu for the interest of what is happening. Essaawa ya leero bw'oba olwanyisa gavumenti yonna weetaaga Bungereza kitegeera kubanga ate naffe wano tuli ki twali lya Bungereza. Essaawa ya leero bw'oba olwanyisa bw'oba olikine kozi yonna gy'ovuga weetaaga abasiyazi. Ekyo kiruma nti temukyagala naye n'ekkanisa nazo zeetaaga abasiyazi ekitegeera. Kyobola nti ekereziya katulika wane Uganda tesobola kukeera neevaayo negaa nti wange nti abantu abo babatte taliiyo bagende bakwata akibishopu abyogere ekitegeera. Kubanga kati ffe tubeerawo tetwetengeredde tuli nsi ezeeyiya tulinda kiddako obulamu bwaffe obusinga tunoonya kiddako mu nsi ezaayonooneka edda ne ziteekawo ki ne ziteekawo embeera yaazo. Okay? Right today when America sneezes we all catch the cold. When the dollar changes like this we change. Okay? Everything changes. When you do not have that pound, that dollar, that euro, you are doing nothing. Ogezaako kulaba kyentegeeza nti Bobi Wine bw'akugamba nti we transform takugamba nti atandise okusiyaga akugamba nti abantu bakyuka ensi ne bagiraba nga bwe bagiraba. Nzedde nnyo nga bw'oyogera ku Bukatuliki nkunyiigira nnyo yogedde otya ku paapa
oyogedde otya ku father naye gye nakoma okusoma ennyo ne mmanya nti we can have priests who are idiots. Era olukiiko wabaawo meeting eteesateekesa batwale faza mu mbuga eyakabasinyiza omwana ntuula wali ne mudaali ne ngamba bakube kibooko oyo yes kubanga we grow and transform to understand certain things ekitegeera lwogamba nti lwonenya omuzadde asibisizza omukwasi w'abaana noga nti asibye waaki biki olwo oli mu kkuba ngoma zakulekawo abantu abakwata abaana ng'ate naawe ozadde okitegeera so bakwata owwo sirikako bunira eno ensi olina ebintu byoteekeddwa okukola ki okugirabiramu ekitegeera luli nyinako muwala wange omukulu mama we antawaanya nnyo ayinza okukeera enkya n'amubba ku ssomero ayinza okukeera enkya n'amubba w'omutadde ne wayitawo emyezi 2 n'agamba njagala fees kati luli kyantawaanyanga nnyo ekitegeera nga ndaba mwana namuzaala nange ndi mwana nga kintawaanya nnyo ne ngamba omwana wange anaaba naye kakati ekyo tekimalaako mmere era kati oli bw'amubba n'amutwala nga ne fees mulya nga nfuna n'ekyokwekwasa ekitegeera we transform kitwala omusajja omusirusiru atakyuka obutakyuka it takes a stupid person not to change. Men change. Men are subject to change. Nalabye abavubuka ku TikTok. Era Bobi Wine gw'otategeera. Bali kuli abasiyazi babakole bino. Please. Should we profile you? Report yeyo tujiwereze embassies. We put you on the spot. Yes, fe tubitegeera ebyo. Tugambe nti nono account ye yena amanya gege gano era munna Uganda akubiriza tukuganda profiling abakubiriza abantu abo okuttibwa. Abali homophobic. Sikuba nti no tukwatagana nabo ekitegeera. Olabe ekigenda okutuukako okutambula kiga bizibu multiplying. Munsi muno omuntu yategeera okulwanyisa omukwano gw'ebikukujju atakifunyemu nnyo era mu East Africa muno yategeera okulwanyisa omukwano gw'ebikukujju nze gwe nnenyumirizaamu ye President Paul Kagame. Very brilliant man. Teyateekawo tteeka yalekawo tteeka ly'abazungu liri eribatuga kubanga naffe wantulirina mu Penal Code Act abantu batuge Baba basanze. Kati ye n'abaleka bw'abaleka etteeka n'alireka bamubuuza naga ffe wano tetunnabalabako naye nga babalaba ne babanyiga mpola. Omubuuza ati gumu stand yo kya ffe ekyo tekinnabeera kizibu kyaffe. Ebizibu byaffe birala nnyo nga Rwanda kati binafuuka ebizibu byaffe tuliraba tujja kulaba kumbe balaba buli lunaku naye nga balaba buli kanaku. I'm telling you there is no brilliant man like Paul Kagame. He doesn't waste his time. He knows what to do. He's not the idol. But here you have idle people in positions of power. Very, very, very idle people. Onfuna? I think this guy knows about to take you a lot of time okola researching omusajja tannabatuukako. Because I know we have a Gambia.
nti waliwo bamubuulizako yabadde agamba nti kale obwedde engeri gyanyonyolamu nga yalinga agamba nti kintu kino sikola ki sikiriimu nkiri baliko yagambye I'm tasseling it out with General Museveni who deliberately sponsored the law didn't bring it in the interest of the people of Uganda but to target the opposition. He knows he can use it to crack down on anybody perceived to be friendly to that community. Kakati gwezereka nkubuulire mulimu abagannayuganda abagwagwa abalowooza nti President Museveni yayise etteeka ly'ebisiyaga kuba abaagala nnyo bannayuganda era bali abantu abakyawa nnyo. Please okubeera awo omusajja abasirusiru babiri nga babeera mu kisenge awo ne beekola obusolosolo oba abakazi babiri, President tekimuggyako buyinza bwe. President w'eggwanga yamayindinga gwatwala ntebe lina etteeka lya byabufuzi, lina etteeka lya diplomasi, ayina entalo zaalwana ku level eri endala so si ku level yaffe. Kati ate entalo ezo nga yeyambisa mulimu abayaaye nkitegeera. Kati ye President yabyogerangako bwogezi babikolanga kubwogerangako bwogezi awo kusika bali eriyo wabula bana ba parliament ne bakyamuka. Njaga kugamba President Museveni yasanyuka ko lino tteeka kuyita era ze zimu ku nsobi eno parliament ze yakola. Libadde nno lya mirundi ebiri. Anti nkugambye ze nsobi eno parliament ze yakola. Soma nnyo ojja soma empapula abamu banoonyereza abalungi ojja soma Reuters n'abalala bakulaga engeri waliwo group kya American Evangelist era wano bebaleeta n'ebintu bya Small National Prayer Breakfast batambudde wano mu mawanga wonna nga bagenda bakuba ekintu ba evangelist bava mu America bavujjirira era n'essaawa ya leero nze gwola abadde bampise kugenda Kololo waliyo press conference erwanyise ebibasumba ninge bangambye ettooke we liringi nnyo sifunye budde nze zo nziryanga ekitegeera nzirya nze sikyazira ssente Uganda wange tebazira ssente. You eat the money. Zira ssente oli musiru. Ate nga ffenna tukolerera ssente. Ssente ne bwe ziba mu ssabo sooka oziggyemu ogambe bannaye essabo lino bbi nnyo. Okube bajjajja baziveeyo. Ne bwe ziba mu toyi zirye onaabe engalo. So still mu gundi eyo we bateeredde nnyo Bobi Wine the sport we baadde bamubuuliza nti gwolinga alaga nti toli party ya kino ekyakolebwa mu Uganda ku tteeka lino naye ate ba MPs bo aba NUP baali basaale nnyo okulaba ng'etteeka likola ki liyita. Bobi Wine ansa ye yabadde bweti yagambye nti owaayi Mwami Museveni nga omanyi nti ye buli wamu ayingirawo ne mu kibiina kyange yayingiramu era abo ba NUP abo ba members abasayininga etteeka lino balabika bakolagana ne Mwami Museveni. Kakati Bobi Wine yajja nga azze kuleeta nkyukakyuka ebintu binnyonnyo by'atalowoozaako ng'era omuntu azze aleeta enkyukakyuka bugubi bungi bwe baayitamu okuwandiisa ekibiina okukola systems structures okutuuka we bakola ki we bali. Ekikulu ky'okuleeta enkyukakyuka agenda yabe mu piti yakola ki teyaliimu kitegeera wabula nti olw'okuba nakyo ekiri nga richo nti mwagala ba MP walina okufuna ba ala ya kiseera ekyo kyovola nti Bobi Wine yalina budde kwawula ku musiru kumuyaaye na kumugezi naga katugendera awo tunabasengejjera eyo yakwata endibota ye nga bwakunkumula munala bamuwe kitegeera kivula twafuna abantu ng'omuntu omulaba ali awo muyaaye tategeerekeka n'afuuka MP bw'afuuka MP olwo ebyobufuzi bya serious bikola ki bijja. Bobi Wine n'atandika obbalaba twalina nga abamu ate nga bo baayogeranga bulungi nga boogera olaba ebintu byonna emboozi yonna gye boogera efa ku muntu kitegeera ng'emboozi efa ku muntu naye kaakati omuntu twamala kitegeera nti omuntu yali ye yeesimwe
ekitegeera nze mulimu be mupibe mmanyi nga pastor we ye pastor wa First Family meeting eza MP zikubira wa musumba ekitegeera ku katuuti omusumba nnyonnyola abantu nti ono twafuna owaffe twakola ki twamusindikayo ekitegeera nga ne pate zaabwe congratulatory ezo pate ez'okweyozayoza abakulu abo be baateekamu naye ng'abakulu abo babeera wali kukaseera n'omukulu ekitegeera n'omukulu nga nebyemunda tubimanyi nti nno omusumba yagendanga ew'omukulu n'amugamba ono omwana ajja tukolera naye nga bw'osanga omwana buli wawabeera Bobi Wine akafaananyi ekikundi abaana bangi nnyo nga ate kati bo kye baategedde gobeera mu bifaananyi ne Bobi Wine ekikyo kiba kyengedde positinga ku Babi positinga ku Bobi positinga ku baana fada naye ng'ekyolina okumanya Bobi Wine esi musiru ne bw'onoopositinga Bobi Wine n'opositinga embwaye ekitegeera n'opositinga asikaali domati ye mubuufu is not stupid. I usually get a chance to speak to Rubongoya. David Lewis. Yes, he's one of the educated politicians young politicians we have. Nalinga nebuuza lwaki Rubongoya ono bw'ayogera bw'oba omubuuza ebintu tapapa. Rubongoya bw'oba omubuuza ebintu tapapa. How he responds, smart, how he acts. Kubanga amanyi. Toba omutwalira ku speed. You can't excite them. No. You can't excite them. Tosobola. Still about that. Kakati. Ekyo si Bobi Wine yekka, si Nupu yokka. President Museveni kyeyayiga kimu. Tuba mu bukulembeze bwa Uganda ekola na parliament. Parliament olina ogifunamu kye tuyita decorum. Okitegeera. Ndiwetuuka ali mutudde mu pulina alaba be bakola ki be baliwo. Naye ate ne bano basigaddewo batono. Era temaatemamu abagenda okukola zi minority report abagenda okwasamayasama ennyo bagenda otuuka ku komiti balemeze ebintu byo nabo kola ki bafune. Kakati president alina abantu ba sponsoringa direct nti antu yowaffe kati ne waliwo n'abalala bagamba nti genda babeeremu ne bw'ojja genda wali bajja kukuba kibooko bajja kukubayo empi naye guma tukola yakyovoola nti basobola okuyoola omukulembeze oba ne bayoola Bobi Wine ng'akanyonyi muntu n'asigalawo wali eri nga teyesise namu wayogeramu eri Democrat yes nga wooli ne batakukwatako omu ne babakwata ne bababeza ne Bobi Wine mwenna ne bakuteeka mu kaduukulu oba beesige naye nga gwe kye baagala bagenda kugamba we mwabadde bani abadde bakuba essimu kiki kye yabadde agamba kiki okitegeera ng'abantu bakola ripooti buli kaseera okitegeera gwe tolabangako opposition neetuula neeyiya ekintu naye ugenda okukeera nga poliisi nga tebyabaddemu poliisi nga poliisi naffe mu bamawulire bwetyo bwe tufaanana mu 2020 twalonda ddi 2020 ogamba luno 2021 around there towards the kalulu bakuba nnyo ab'amawulire nange bankuba netunyiiga bwe tunyiiga kumba abamu munnaffe tebanyiize nga byabuli nenkwata ab'amawulire ne mbaga mumanyi tetugenda kuddayo mu bintu bya poliisi tetugenda kuddayo kutuula mu nkiiko za kitongole kya gavumenti naddala amagye poliisi n'ekitongole ky'ab'amawulire ekya Uganda Media Center tetulinnyayo
Group nekwata muli oyogedde ate gwe Buule twafuna goyo. Kati nagenda obulaba nze nendowooza nnyo ne ngamba kankole ki kamba pime bwe mbapima ndabe ekiddako nentandika okuzerowinga down ne mmanya nti kati nyinayo mbattenywa ekintu kyabe bakikkiririzaamu naye tebalina love ne mmanya nti nyinayo bano bamina abagalakise nti bagwala bagezi basobola okuwetwegattako naye banoonya liida abo ne mbajjako ngenda okugira nga nyina Amina owa Galaxy TV ne FM nga nyina Abubeka Lubowa wa Daily Monitor nga nyina Damali Muhaye wa Daily Monitor nga nyina Maxesi ya Nyanjula Nanjula nga ate ali mu ddwaliro ali mu bibye nga nyina Carlton Scovia Nakamya oyo nga bamwasayinize walala namba pimamu nga mbutuufu wali ku seti nyinayo Amina nyinayo Damali Muhaye nga bamusindisa oba makerere kukola ki nga abwagamba nzija nga takola ki tatuuka nenyambala bulletproof jacket yange bulungi nnyo nenteekako ne bulletproof element neninya boda nenekubya selfie nenteeka mu group nebagamba tujja ndowooza selfie olwagimala ng'okukkirira wano ku Kingdom mu Kampala okuva ku UBC ku theatre wonna nga buvaani buno bu mobile police nga bulinga 10 buli awo neŋŋamba nembayitamu neŋŋenda kati nyina omukisa gumu Katonda gwe yampa abantu basobola bamanya erinnya lyange abantu basobola n'okundaba ku TV wano oba wa naye omuntu mubeera naye mu bbaala bamala kuyita linnya yegwe obwenyi tebabutwala mangu kugambye oba kiki tebampiikinga mangu we nali ntuuka ku media center omupolisi n'angamba do you know Buule nga kiboko bali muzi wawulira awo nemugamba jja nentuula wentuula tunula nembaga omwana wa Ebisi n'angamba nembaga tugenda kuwookinga awe olwo muhoozi jeno ajja kwogera ebitakwataganaawo konze nembagamba yasindika oba yasindikaani ayina gwe yasindikaawo kwaliko nebyekwaso brigadier byekwaso mwanyinaffe oyo buliraawo musajja gwe twagadde okufeesinga twali twagala muhoozi yennyini tumusomere intelligence agifunye tazza asindise gwasindise bwasindika gwasindise kuliko nebyekwaso munnange ngamba abaana mbayitaayitamu obuvuvu nti ssaawa ejja bwe mbagamba nti tusituke ko omwana wa UBC osituka ku lulwo ffe tetusituka ngenda olaba waliwo omunamawulire akutte ku kibegabega ky'omusirikale agamba naye nga kati kaweddemu kati nkoze ntya naye ntuulaawo ebigere bye bintuuya engalo bwezitulina zikaweddemu naye nga kano eri mu gurupu abali mu gurupu bawaga kikwata naye nga balinyawo Uganda owagawe tuweze naye nga these people can't be clever than me. Ningambo wa UBC. You either shut up or walk away. Okay? Igwe singo tulemesa oba n'okola ebyekisiru tujja kusibira ekikookolo nga wetukula press conference naye tugoba oyo n'atya omanyi there is a way I command with language and people think that I'm serious. Yet you're not. Sometimes I'm not even serious at all. Kakati nendaba abantu awo buli omu agira nemmanya nti waliwo abazungu baweze
abamawulire abazungu ne mmanya nti kati ntufunye abategeera nga nze ntandika obaka this ng'abazungu oh it's fine let's do it Oh, yeah. nfuna Lioni Senyange olwonkwaka kuyege wali Lioni Senyange twakolako naye ku Sunrise ku Lioni ate gwe Buule kyogamba nze ŋŋaanirawa bandi awo Abubeka atuuka konzewo kyekyo kati tuweze babiri nenkwata omuzina lenga annange tukooyo okutukuba tukooyo okutumanyiira bino ebintu byammwe mujja byajjirangamu mwebuulire tetujja kukoleranga gavumenti ffe tetuli balabe bammwe emisolo gye tuwa gye gibasasula bwe muba n'ebizibu naddala mu apoliisi mubeera sente zammwe eza sako baziridde muli mu buyumba obulinga obw'embuzi ffe bemuyita lwaki mutukuba abaana kati abaana bagenda mukuba Buule obadde ki nga bagala kusikola ne mbagamba musirike we are not covering this thing if you cover it it's on record we are going to isolate you tetukumanyi no why you busy kamera nagisonga wansi nengamba bazungu switch off the cameras let the general speak to him for himself ne bazijjako bakozesa PPU osaga kati awo ne mmanya nti no sirimu bya Sudia Migalde nzize kati kavudde ku nyanjo baali bankuba abatukuba bubi nnyo byekwaso nankwata agamba nange omayibe yekwaso she's a very disciplined woman ebintu byabikwata Buule zina ensonga ntono tuddeyo ntono ku kiboke yavo kofe nedda ne mugamba tukwagala nnyo omukwe bwe twagala naye nedda tumaze okukola interview tuzikoze Abu mugezi nnyo oyo Abubeka lubo afuluma abweru nali sibagambye nti ekiri eri kizibu muko iri eri ze batukuba luli ntono kifumba mutuku kati abwagenda olingizaako eringa obumotoka namaya watu tewali avaawo Abu najja mpola ndi ne byekwasa awo n'agamba Buule soma message eno kumba awandiseeko ku ssimu aŋŋamba nti kwata essimu nga awandise kuno ngagamba kwata ebintu byo kwata kamera yo kwata ebintu byo linya boda njiise wali eri genda abasajja banoonya kimu Buule afaanana nfuluma abasajja babuuza abwera Buule aliwa yali eyo akyayogera omagwerinya boda ogende ngendo tuuka nga bamu empizi bayiseemu bakutte abamawulire era nga ndi ku monitor ndi ku TV byennakumya mbiraba bwe nti kakati ekyo kiki kyenkugamba nti taxi ziri sometimes ogenda okulwanira ekintu ng'oli omu bw'oba olina beweesize yes kabaka awedde mudda yes okitegeera you know you are surrounded by very many useless people abatalina mugaso kakati era mu byobufuzi byawano Bobi Wine ekyo kyalina okulwana nakyo ekyo kyalina okulwana nakyo nti Besigye yalwana nakyo naye kuba nti Besigye yali muyeekera ate nga muyivu nga yategeera ebintu bino ebya intelligence Besigye akutegeera nti toyina kiddako n'akulabaawo kyovola nti bano bannabbiira bajjanga nga beekubayo ebifaananyi nga Besigye ali ati laba nno bano era kino kyenkugamba kigamba nnyo abantu nti mu lutalo luno olw'okwenunula wano okukyusa nti mulimu abantu b'otalina ddujjamu oba gwe Bobi Wine oba gwani weetaaga ekintu kimu Besigye kitwala omuntu omugezo kitegeera it's not easy to understand naye by'okuba ojo kitegeera bw'oba okitunulidde mu nnyonnyo okitegeera
kati Bobi Wine gye uligenda ne maaso eyo nyinza n'okutegeeza nti abantu batandise nabo oyinza okwesanga amazeeko n'abantu ng'abo bataano tobamanyi nange sibamanyi naye tabamanyi kuba bino tubirabyeko Dr. Paul Kawanga Semwogere yatandika n'abantu bangi Ben Kiwanuka kennyini yatandika n'abantu bangi najja n'abalekera Semwogere baani naye twagenda njagala okutegeeza nti essaawa ya leero omuntu eyasembayo okuba wa DP ddala nga wa DP nga wa serious yafa mwaka gwaggwa oba guno ndowooza gwaggwa eyasembayo okubeera serious owa DP yasembayo okubeera serious yali Kawanga Semwogere kati mbulayo wa DP omulala sibategeera nnyo bano abasigalawo enkumbi erina omuyini gwa yero si eri egumire si eri abasinga bakola ki baafa nkitegeera ne bagenda gye bajjula baava gye basaaniika ne bagenda gye bajjula ne Museveni yennyini yali wa DP n'agisuulawo balugunda baani bangi nnyo abantu baali ba DP baabireka ne bakwata ekkubo ne bakola ki ne bagenda tunuulira obubiina bino obulala mabiko oyo teyatandikako n'ekibiina oba n'akirekawo. So as we are winding up statement endala gye nalabye omanyi statement zino wedda ze baquotinga out nga olutalo lungi waliwo bwene bamubuuziza nti singa ye afuuka president ayinza etteeka lino ayinza kukola atya yagambye I would be very cautious because I know it was largely targeting the opposition mainly myself nti ayinza okuba omwegendereze ennyo kuba kimanyi nti etteeka lino lyakolebwanga ye target oba opposition nga yo kakati kyekyo nti kakati wano obuzibu bwe tulina era obulala nti abantu abasinga tebamanyi tuyinlakinga nnyo abantu okusomesebwa mu bibiina kyetuyita comprehension mu masomero eri mu bannaffe abategeera edda kyetugamba nti omuzungu omusanga teyasoma nnyo naye ng'ategeera because bafokasinga nnyo tuyita ku comprehension okwetegerera okwevuunulira ebintu ekitegeera nti omuntu alabaawo abaana mu nsi ezaakulaakulana ne mu education system ezitegeera bw'alaba nga omupiira gw'emmotoka waliwo enasuula wali omukadde weeguli wali omukadde si kutegeera talaba bulabi mupiira alina okutegeera nti naye guno ogunaalebwamamu amazzi teguggyemu musota alaba ekisukka amazzi tegazalire mu ensiri you think beyond omulala n'agamba nti naye kakati guno bwe ngukwata bwe nti sobola ogukolamu lugabire oba sobola ogukolamu entebe bwe kimuli so you think beyond what you think beyond your personal ego you think beyond your personal aspirations nti mu nsi muno olina okulowooza okusinga ku ebyo gwe byoyagala gwe ng'omuntu ogula oluggi n'oluleka nga lunene bwe ruti n'otandika okulaba bw'oggalawo oluggi nga bwe nsigadde geeti eyo totunula ku geeti obwongo obubeere nga buli ku geeti eri wabweru ekitegeera yentegeera y'omuntu bw'erina okubeera ekitegeera kati mu nziramu ebibuuzo ey'ekikugu ekintu ky'otayinaako ky'omanyi ekinaakulippa ebbanga eririjja okiddamu ng'atakizzeemu okitegeera there is effective answering of questions without answering questions mu lulimi olwa literature tukiyita jizasiki ddala gwe mwana wa Katonda ye oyogedde nti ddala gwe Yesu ye ddala gwe Katonda kigambo bwe yafuuka ekigambo nafuuka ekigambo ne kifuuka ekigambo okitegeera okitegeera you widen the base Yesu talina kintu kye yaddamu ng'akiddamu nga kiri serious
bwe byonna byaddamu yaddamu ng'abagezi be bagenda otutegeera ye yaddirangamu target audience buli kyeyaddamu yakirekamu ng'akulekera debate yali wangero nnyo ebisoko n'engero yali yabikwasa era bw'oba ovuma Bobi Wine engeri yaddamu ebibuuzo sooka ovume Yesu. That's the best way. Abakulembeze abatamanyi kuddamu bibuuzo kye bakola ku avoiding abantu, abalala kubabuulira bye mwagala kuwulira so si kubabuuza. President Museveni agenda kugaa nti ku Monday ngenda kwogerako eri eggwanga. Togenda mubuuza, yagenda kuteekateeka ebintu byabisomesomemu akubuulire. Tewabaawo question. Naye gwe oba oyagala okutegeera nti President Museveni lwakuba musajja mugezi, naye mugezi by the way ng'ovuddemu ebyo, naye era tekigulemesa kumutomeza. Ati gwe oba oyagala okutegeera President Museveni nti ate naye muyungwe kale mumpemu eddakiika 5 live on TV nze mubuuze ebibuuzo baku bino bye bateeseteeseteese oyagala unscripted mulo nga tumubuuza naddamu tugenda ovaawo nga SFC nga sikubye mukulembeze wa ggwanga nga simuvumye nga simuvodde ekitegeera nti pulezidenti omubuuza ebintu n'omubuuza n'obimubuuza naye ne bimwokya kati abakulembeze abo abagezi kati boyo White House kye yakola erina spokesperson gwe gwobuuza era bw'owuliza press conference za White House. I've never seen a cautious person like spokesperson of the White House. So that matter is being dealt with. The president saying this and so we shall look into that in the next way. They refer. Ne bagenda ne batuula ne bamanya ekyokuddamu. Ukitegeera nti takkiriza kwokya tabamanga addamu ebyo. Naye wano kyova olaba nti wano abantu bano tebamanyi nakuddamu bibu. Omanyi lwaki abayimbi ba wano omanyi lwaki abayimbi ba wano babadde bafunye nnyo omukisa nti bo bwe abayimbi ba wano nti tebanatomera nnyo okuddamu bibuuzo naye era nga waliwo abatomedde waera n'ababuuza babafaanana ekitegeera. Naye kati gwe kwata omuntu nga Andrew Kagwa owa Daily Monitor oyo omuwa omuyimbi batule wano omubuuza ebibuuzo engumi eyinza otutokota ng'ani akubaani omuyimbi ayinza okukuba abuuze ate manyi bo tebajjukira. Kale so byebyo nno mbadde n'omukulu Gabriel Crispus Buule ng'agenda maaso ati Gabriel Buule on Twitter. Yes, waliwo abantu abatandise okunkubira essimu, bankubidde essimu ezo nazitadde ku Twitter ndowooza ziwera essimu 9 oli yakuba na tayogera nayogeddeko ne mwogezi wa poliisi Luko Esigire nangamba nti kituufu babeera banoonya coordinates wawe embeera abantu abo baba bakikola nti bakuba ne basirika bwe basirika ne bakupima ekitegeera. Naye mwe bwe mugenda kubba president oba mugenda kubba omuntu yenna lwaki mwefera nabagamba mbeera naakuwadde nembalagira ne gyembeera nembalagira ne kkala ya geeti n'ennyumba nembagamba nze bwe sibeera wano mbeera waffe empigi bw'otuuka mu maaso ga kereziya awo waffe naye era ne bw'obuuliza awo n'obagamba ngenda ewa kansala mugenzi kansala Bwete
ekyali otuuka ebubezi n'okkirira ebwanda ennyumba esembayo eyaffe bw'ogenda ebusomba n'oyita ebukunyi mu ttawuni n'oyita mu soweto awo nyini obuuza wa mulokole nawo waffe kati bw'oba tonsanze ewa mama wange wali kyanja ewaffe wali ebukojja wange wali kyanja wali ku kanisa ya Seven-Side ennyumba enkadde awo eri waawo nnyini wennyini nawe osobola okunsangawo bw'oba onjagala ewalala janku daily monitor second floor kujja nze ntuula eri ewasembe eyo nze siri mubbi nze siri mufere bw'oba onjagala oba osobola okunfuna ne ku theatre mbeerawo nnyo kati gana amasimu sitegedde kyoga nti baba bakupima baba bakutrackinga bya kisiru simu nnyingi nnyo waliwo eyo oba eno yaleese joero bazalaki simayani joero bazalaki waliwo eyo ate nno bagenda kubafuna matrix zammwe namwe bali zinoonya kati anoonya bamunoonya bagenda kubafuna bakulu mujja bannyonnyola nti muli ku mulimu mwanoonyeza omuntu omukyamu waliwo eyo nyingi waliwo eyo ono yakubye emirundi nga 10 waliwo eyo don't be lazy kakati nze neewuunya abantu ogenda otya ne weebaka mu kiro nudde ne bukya n'ogamba abaana bo guys I've gone for work I'm coming back ne bagamba kulikayo ddaddi naye nga gwewamba abantu otiisatiisa bantu mugenda muttatta bantu muli awo kati abatta kibalama oba bamuwamba oba bamutta bali mu kuteekateeka enkya bagenda mu kereziya oba mu kyaki bakube ettendo muttatta abantu muwambawamba abantu mulowooza mugenda kubeerawo mutya nze mwekamba buulire nze nsoma history wali neggwanga nendaba ku bantu ekintu ekisinga okukoraputinga mu nsi muno baganda bange maanyi naye amaanyi gaggwawo amaanyi sigaalubeerera nze najja mu kibuga nga nsisinkana obusajja nakati bubeerawo osimawo bukyabeerawo obusajja nga bubeera ku Uganda House awo nga bukuba enviiri Maria ng'enviiri zaakula ziringa ezirimu ensekere naye nga tebumanyi kiddako bulowooza obote agenda kudda obote yafa dda ekitegeera n'omubuuza nti wakugamba oyo yavaako yali muwagizi nnyo w'obote ng'oyo bwakusongamu emundu enkyofa ekyo kyamukwata bakeera ggula wali mawulire bo bamanyi upisa eriddamu neefuga kakati ebyo bintu mubireke enensi nene nnyo ffenna tusobola ogiwangaaliramu ne tufa ne tugenda nekitegeera ewala omukwano gwange omu yaŋŋamba nti nali nwanyisa nnyo abapoliisi biki investigative journalist n'agamba naye maye omwana wange yabadde asoma n'omwana wa Nixon agasirwe nemugamba nti ng'ate nze nkuba sitole z'omusajja muzimutta obusi koze nemugamba kati what's the problem ensi bwete bwefaanana ekitegeera so banange bino mubikole naye nga si bye bituufu ekitegeera nze bwonzita bw'oba obadde oli esowaani y'emmere emu togenda kulya 2 nyange togenda giriirako era ogenda sigala nga ofaanana nga bw'ofaanana ekitegeera so that's it freedom of expression freedom of speech it's not a prerogative of the powerful or the journalists or the politicians or those with guns it is for everyone nze bwe njogera nnyo wano ebigambo bibiri njogerako wano ebibiri oba bisatu ne mbuusa abantu tekitegeeza mbu nkuyiseeko nnyo mba mbuulidde bantu kye bateekeddwa kukola ki kukola otherwise mbaako ati Gabriel Buule ku Twitter Gabriel Crispus Buule ku Facebook yeah kale mubeere bulungi mukwano gwange kyoba okola liking a video eno thank you so much